omusomo gwaffe ogwa leero kinkoze byokubanga abasajja tebannaba kujja naye ndowooza abaliwo kati bajja tukiikirira. Bakama bange bandagira ne baŋŋamba nti obufumbo bwaffe obwa leero ibaada oba misango. Nagenda okukiraba nti sisobola kwemalira topiki ng'eyo okuggyako nga abantu be ŋŋenda okusomesa ŋŋenda bayingiza mu bintu bino. Kati ekibuuzo kyange ekisooka nga tetunaba na kutandika, njagala nfuneyo abaami babiri, nfuneyo n'abakyala babiri banziremu ekibuuzo kino. Ekibuuzo eri abakyala, wamma bakyala mmwe obuzibu bw'abasajja bwe buliwa mwe bamulaba? Toyogera bizibu bingi, mpaayokko bitonotono bye mukkaanyaako nti abasajja b'ennaku zino ettabbu yaabwe yeeno. Ate n'abasajja ndaba bali mu kujja nabo batubuulire ettabbu yammwe yeeriwa mu abakyala. Kiki ekibatabudde naddala obufumbo buno obwa leero? Engeri abasajja tebatanaba kujja, ndowooza tutandike n'abakyala. Aliwo omukyala agenda okuvaayo abakiikirire, tufuneyo omu oba babiri. Naam. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oba osembereko akazindaalo kano njagala nnyo irimu eno abantu bagiwulire kano. Yes. Ensi yonna yonna ekaaba basajja. Buli mukyala mufumbo akaaba musajja, buli musajja mufumbo yekkaanya bakyala. Tetuuka. Naam Hajat, oba osobola osemberako wano mu maaso? Wano kumpi wano. Abaami basuddewo obuvunaanyizibwa bonna abasinga obungi. Yensonga lwaki mwabeetamwa? Kyekyo. Aliwo obwokubiri, obuzibu bw'abasajja bano kiki? Ebizibu nga bingi ya Rabbi, tutandike aliwo yasoose. Yes Hajat. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abaami baagadde nnyo abakyala abato. Ekitegeeza abasajja bano bawasizza nnyo, bawasa nnyo ne beerabira bannamba baabwe abasooka, ye ttabbu yaabwe. Okay. Yes. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oba oyongereko ku ddoboozi. Kati n'amaliriza nga musajja si mulungi, talina makulu. Asembayo mu bakyala tusale ku sayidi y'abasajja. Yes. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakola ki? Butuufu siwulira. Obwesigwa. Abasajja si beesigwa. Tebabeesiga mmwe? Okay. Ebizibu biri bitaano. Abakyala ba wano bakkaanyizza nti abasajja b'ennaku zino si beesigwa. Ekyokubiri, abasajja b'ennaku zino bwemumala okuwasa bumwerabira abakulu bannamba zammwe bano abakulukulu. Ekyokusatu kibaddewo obuvunaanyizibwa mumwategeera kuwasa buwasambu. Bwekituuka ku buvunaanyizibwa ne mukola mutya? Ne mwerabira.
ate endaba ebizibu bikyali bingi, emikono giyitiridde naye akadde kayinza obutatumala. Kiba kitegeeza nti mwenna mukkanya nti abasajja mwabakoowa, tukitwale bwe tutyo. Kale tekatulabe ku basajja boogera ki. Yes, engeri gye baliwo abatonotono ndowooza twetalire wano eno yamiri. Yes, abasajja bano abakyala balina buzibu ki? Complain, boogera nnyo ekirimu n'ekitaliimu ne bakomplaininga otyo. Ekyokubiri, yes, sibagumiikiriza bana abakyala, kitegeeza ki ekyo? Ogamba bamangu nnyo tyo. Oli etabbu yammwe esookera ddala mu complaininga nnyo. Eyokubiri, mbu temuli bagumiikiriza mbu. Ekyokusatu, yes, Haji. Yes, sir. Tufu semberako wano kubanga no point mba njagala abakyala batidde okukozesa akazindalo, naye ndowooza wano wennyini wano ano kennyini. Yes, bwe buno obuzibu bwammwe mbu otyo. Abakyala abasinga njagamba bwe nti wano mu kumutwala awali, yani mwanzoni, boogera bulungi, naye waliwo ekintu kimu kye mutukweka. African women don't talk the truth at the beginning. Basirika busirisi, gwe n'oba ng'oteekayo buteesi bigambo byo. Ekiseera kigenda okutuuka to act, okole ng'omusajja bwe yandibadde ng'agamba nti lwaki tewambuuza luli awali? Mubuuzenga abasajja nga babakwana, mutuwa obuzibu. Nze ntandika okukola as a man, then you come and start changing. Bannaye twogere amazima, bameka abuuza omusajja nga amukwanye nti nkwagala, onjagala gwana yooli ki? Nsanze bangi ne gwe nali mpasizzaako ng'alina omwana naye ng'omwana tamanyi kitaawe. Wallahi nasema ukweli kabisa. Ne mubuuza kitaawe w'omwana yaba muyitaani, amanyirimu dadi. Oyagala ote ne weebaka n'omuntu nga takubuulidde waabwe, tomanyi waabwe. Kati ne tufuna obuzibu ne nga nti otansaanidde, ne nsuula ebbali n'ompita omubi nti nakoze obwenzi. Oba mukirengera? Neefunako omulala n'agamba nti musiraamu bulungi nnyo. Nati kyenneewunsa ogenda omugamba okuti bwe nteekako bwe nga nti owaye atusomeyo ku dduwa nti ati ebimpogganira. Mutubuulirirengawo. That's why naffe we backslide ne tutandika okukyukakyuka. Eyandifunye ababiri oba basatu wesanga afunye bataano. Awali entandikwa butatubuulira mazima. Ate ne mubanga mukyukakyuka nga budde. Mashallah, barakallahu fiikum. Abakyala muwulidde etabbu yammwe? Etabbu ebadde nyingi mukko. Wakyaliyo omusajja omu asembayo? Baweddeyo? Okay. Ab'ebitiibwa, Allah bwe yatonda omuntu, eggwe nange, okuviira ddala ku ntandikwa, yatonda ekitonde ekisajja n'akitonderako ekitonde ekikyala, ng'obubumbwa bugamba ti omuntu bw'alituuka mu dduniya muno n'abanga akula n'atandika okufuna obwagazi obw'ekikulu, wateekeddwa okubeerawo enjigiriza
egenda okumutendeka agenda kweyisa atya mu bbanga eryo ng'atandise okukula mu mbeera eyo. Era eddiini gye mukkiririzaamu nange gye nzikiririzaamu ey'obusiraamu yeddiini eyalera omuntu agikkiririzaamu ti bw'atandika okuba nga akula n'avubuka n'atandika okufuna obwagazi tebwamuleka bulesi. Yeddiini eyajja okulaba nga abantu babeeramu amagezi ageetwala n'amagezi agategeera nti omuntu bw'akula ateekeddwa okuba nga anoonyereza obusiraamu bunjigiriza butya naddala nga ntandise okukula. Bwe kituuka ku bufumbo gwe mulyango gwokka obusiraamu gye bwakkiriza nti omuntu bw'aba nga akuze kirungi afune munne batandike obulamu. Bw'oba ng'oli wano ng'oli mukyala tekibangako kirungi kutandika kwenyumyako nga bwe weeraga nno mbugwe otandise okweyagala otandise okufuna self love anti edduniya ekunyumira oli bwomu. Ekyo kyokka oba weetaddeko nti oli mulwadde olwanyisa bubumbwa olwanyisa butonde. Kubanga omuntu buli waakula Allah amuteekamu ebirungo ebyetaaga okubeera n'omuntu omulala. Yensonga lwaki nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu hadithi entuufu kyalabibwako ng'atugaana naha anil wihda. Nabbi yagaana omuntu yenna si musajja si mukyala okwemanyiiza okusula mu nju obwomu, nga kyategeeza bw'oba omuntu ng'okuze. Tuleke n'obufumbo kale okukyogerako obwogezi nti oli mufumbo, akazigo k'obeeramu obwomu bw'oba ng'okalimu bwomu ne bw'oba ng'ofunye obuzibu bw'ofana mangu nnyo, gwe ensi etandikira ku ggwe ekoma ku ggwe. Era y'ensonga lwaki omuntu bw'asalawo n'ayingira obufumbo omuzungu amuyita a useful person. Omuntu buli wabeera n'omugaso mu bulamu bw'omuntu omulala. Ffe tugamba nti omuntu oyo atukoledde kinene nnyo okuba nga society yaffe etambula. Kati njagala okubategeeza akawungeezi k'olwaleero okutuuka okwebuuza ekibuuzo nti obufumbo bw'ennaku zino mazambi oba obufumbo bw'ennaku zino ibaada. Nze ntuuka neŋŋamba nga sinnaba nakwanukula kibuuzo ekyo nti abasiraamu bano ndowooza tebamanyi busiraamu gye bwajja bantu kukwatagana. Obusiraamu buno nga tebunnaba kujja okimanyi nti waaliwo ebika by'okwewasa. Mbabuuzizza wano eno w'obeera mukyala ettabbu y'abaami yeeriwa ne mubyogera emikono emirala gisigadde gikyali waggulu akadde kekaganya okutumala. N'abasajja mubawulidde bano bawera ate nno bali bweru awo bangi bayitirivu kuba wajja sikazindaalo baboogera ebizibu byammwe. Ne kitegeeza nti buli omu alinga ayina amasasi gaalinze okukanyugira munne. Ffe nga tugamba nti obusiraamu kabujje butuluŋŋamye tetujja kubeera mu katemba ng'oyo. Obusiraamu nga tebunnaba kujja abantu baali beewasa mu ngeri bweti. Engeri esooka okuwasa nikahul istibda, okwewasaŋŋana. Basajja babiri basisinkananga, abasajja babiri basisinkananga ng'obusiraamu tebunnaba kujja bwe batebeewasanga mbu. Obusiraamu we bwajja ne bumenyamenyawo kuno okwewasa kwonna. Abasajja ababiri basisinkananga ne bakwata bakyala baabwe ne babatwalira ab'ebitiibwa mu societies zaabwe. Ne bateesa n'okuteesa nti abagagga ruasauhum, abagagga mu kitundu, abakulembeze mu kitundu, ng'omusajja akwata mukyala we n'amugamba nti genda ew'omukulembeze oyo yeebake naawe akuwa olubuto omale okomewo mu maka gange nsobole nange okufuna ku mwana omulungi ategeera nga oba oli awo ayinza okubeera omugagga. Ne batwala nabo abakyala baabwe bwe batyo nno bwali bufumbo nga weebuli. Nkulayirira Allah olwaleero ekyo tekinnaba kuvaawo. Ekisinga n'okuweewuunyisa kubanga tetuli bannabbi tubiyogerako bwogezi naye entegeera y'abantu eno ekisinga n'okunnakuwaza gwe omusiraamu atwanya mwenge. Omanyi abawala abato abeeyambudde olw'abasajja abalina ebitiibwa olw'okuba se bamulengerako bulengezi mu kamera awo kati mbwe duniya yeeweddeyo.
amweyogerezaako layini 2-3 nga ajja mu lugoye. Njawulo ki eri wakati w'omwana oyo n'abo abakyala abeebakanga n'abantu abakulembeze olw'okuba baagala statusezi zaabwe oba nno bwali bufumbo obusiraamu bwe bajja okumenyawo. Naye nga nkakasa naawe okimanyi enkumuliti y'omukyala eri awo nga bw'omubuuza nti atyo ku basajja bwe wakabeera nabo wabaagalako ki n'olwoka otagala, olw'okuba oli MP bweyo kimumala okuba nga akwambula, olw'okuba oli mugagga mu kitundu bweyo kimumala okuba nga akwambula, olw'okuba oli amanyikiddwako mu society mbu kiweddeyo ayitewo. Okuwasa okwokubiri nikahul muta, abantu abo baayinanga n'entegeera ng'akusanga n'agamba njagala nkuwaseemu essaawa eza 2 bwe ziggwako oti oddeyo. Era ne bakusayininga nti ono muwasizzaamuko essaawa 2 muwasizzaamuko omwaka gumu bwe gunaggwako agende. Okuwasa okwo weekuli oba tekuliiwo? Weekuli. Bakukola nno naani? Yemmwe abakyala noteekako n'erya musirima bali ku ggwe. Omusajja yakulagirawo nti nkwetagamu omwaka gumu gwokka nzireyo gye nnava naawe nokkiriza bunikeebeerewo. Olwaki? Olw'okuba omusajja ayinamu akasente awo bw'anaakuwaayo emitwalo 3 olye ku nnyama omwaka ogumu noweetunda omwaka we guggwako akulekera abaana 2. Okwo okuwasa kwaliwo nako. Obusiraamu we bwajja ne kumenyawo okuwasa okwo. Okuwasa okwokusatu abasajja bakkanyanga ne tubeera wano tuli basajja weetuti nenyumya ne Abubakar for example oba Hashim mugamba naye ate kati mukyala wo ng'ayina engeri gy'alimu omweru mweru nnyo okusinga ate owange, olabye otya nga azeeko ewange ewiiki nange nenkuwamu owange najjako ewuweeyo ewiiki al ibdal. Ne bwewanyisiganya abakyala we batyo ate nga kiri fayini ku bo. N'ekyasemberayo ddala olwakadde kwe kubanga abakyala bayitirizanga okwetunda. Lwakubanga okwetunda okwedda kwamanyikibwa nnyo mu bazaana, tekwalabikira nnyo mu bantu abeetwala. Kiri wano olwaleero abazaana baggwawo. Omwana omuwala ali wano yeetunda directly ne indirectly. Kituufu oba si kituufu? Mwe mulowooza okwetunda kitegeeza ki? Kitegeeza omusajja bw'abanga asobodde okukwambula olw'essente z'omulabyemu just otidde kwambala linnya liri ery'ekyafu naye naawe mmwe bamu tewali njawulo. Gwe kasita okkiriza omusajja najja n'akuziba amaaso olw'ebyo byonna by'alina n'akwambula ng'agenda kukukozesa nga takututte directly, tewaliiwo njawulo wakati w'abakyala abo abaakikolanga mu bukyamu naffe olwaleero. Obusiraamu we bwajja bwamanya nti omuntu bw'akula n'avubuka tasobola kubeera nga yembala society etereera ng'embeera bwetyo bweri n'etandika ottuwa amateeka butya omuntu bw'ayinza okweyisa asobole okuvaamu omulamwa naddala ng'agenda kuyingira obufumbo. Bwe tutuuka okwebuuza ekibuuzo nti obufumbo bw'ennaku zino ibaada oba mazambi, nze ekibuuzo nja kukikuddiza gwe obufumbo bwo ibaada oba mazambi, kubanga obusiraamu we bwajja okuluŋŋamya bwatuwa emitendera omuntu mwalina okuyita okusobola okulaba nga obufumbo bwaffe obugenda okubeeramu ibaada tebugenda kufaanana bufumbo obwo butali mu makulu. Omutendera ogusooka kinajjukirwa nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era nze nsiiba nkigamba abantu, ezimu ku nsonga enkulu lwaki okaaba amaziga mu bufumbo bwo esookera ddala butamanya. Eyokubiri, bw'obanga olina mistakes ze wakola nga tewakonsidaringa busiraamu kugayidinga ng'ofuna munno kaabanga ng'olekamu omanyanga toba oli awo yemmwe Katonda be yagamba nti liyadhuuqa wabaala amrihi. Ekintu ky'olimu essaawa eno kiyinza okubanga okirimu kubanga gwe yayagala okikole ki okibeeremu. Essaawa eno waliwo omuntu omufumbo naye kati alinze ansa obufumbo bw'ennaku zino ibaada oba obufumbo bw'ennaku zino mazambi, naye nga wallahi tebamuwasangako kumuwoowa directly. Gye bali wano batebaliiwo. Kati bw'oyagala kuŋŋamba nti masjidi eno yonna yonna abakyala abali wano buli omu ali wa musajja bamuwoowa directly. Naawe oli wano weewaako obujulizi ekyakutwalayo jassibwa agazibwo taatawo tamanyi musajja yeebase naawe muli mu baana 3. Omusomo guno ogulindira ki?
mwe definitely obufumbo bwammwe gajja beera mazambi kubanga n'omusajja ajja kukuba oluyi tewaliiwo agenda mmubuuza after all tebamumanyi. In other words akukozesezza abaana 4-5 kati mbw akuterewo ekidaala omumalire miliyoni 10 igwe n'abaana 5 definitely kizibu nnyo. Ogenda okulaba ng'olwaleero factors nnyingi nnyo ng'abantu bangi nnyo bagenda kwereeteramu okuba nga beesiba mu kkomera eryo naye ng'obusiraamu bwabuvaako dda. Tugamba nti kino ekibuuzo okukitegeera obulungi katubayiseemukko. Obusiraamu butebe bwagayidinga omuntu si musajja si mukyala okuba nga afuna munne gwatandika naye amaka amasiraamu. Ffe eddiini eyaffe etutendeka ti omwana omuwala bw'aba nga akuzeekuzeemu n'omwana omulenzi bw'aba nga avuddevuddemu, obusiraamu bututendeka ti buli omu ayite mu makuba amalungi agategeerekeka asobole okuba nga afuna munne, ffenna tubatikkire kyabantu abo bafumbo. Olwaleero nammwe mukakasa bulungi abazadde abali wano nti omwana wo ow'emyaka 25 okyogerako bwogezi wano nti nkufunira omuntu neyeesika n'obanga ayogedde ku muziro gwe. Omwana n'akola obwonoonefu ku myaka 25 n'ayingira 26 amalako n'asatu ng'alina abaana 2 n'akujjukira nti taata gy'oli otandika omunoonyezawo ku basajja abanaamuwasa. Ekyo nakyo kituusa okuba nga kitutegeeza nti kirabika abaana batandise okulemererwa kubanga guidance eno bagivuddeko. Tuba tukyali ku baana tubapiininga n'abazadde nabo abazadde abaana abo tabbu eri awo ndala. Ozadde abaana obazaalidde mu bufumbo obutali bwa halaali, abaana bakuze basomye nno ne ku ddiini kuba gwe abaweeredde. Naye buli kaseera obayimbirira nti abaana bange nno muli awo naye taata wamwe tannaba kunkola ki, tampasangako ku myaka egyo gy'alina. Kati ki ky'osuubira mu baana abo? Nga tugamba nti we tunaagoberera enjigiriza ey'obusiraamu yegenda otutendeka butya omuntu bw'agenda okufuna munne. Enjigiriza esooka nabbi yatutegeeza wabeera mwana muwala ti injaakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuhu. Omwana yenna omuwala nabbi yakugamba nti omuntu bw'akujjiranga n'osiima enneeyisa ye mu ddiini. Enneeyisa ye mu ddiini tekitegeeza kusaala waneeno. Bwe sibeera wano mu ddalasa nga nyambadde enkoofiira n'ekkanzu n'olowooza kati nze eddiini nagimalayo, si kye yali ategeeza. Eddiini kitegeeza enneeyisa y'omuntu n'engeri gy'akwatamu ebintu. Kati nga nabbi alinga agamba nti omwana omuwala ng'onaayagala okubeera mu bufumbo obugenda okubeera obwa halaali obufunemu n'empeera, noonyerezanga nnyo omuntu bw'abanga akujjidde empisa ze mu nneeyisa y'eddiini eryetya. Ekyo bwe kinaaba kivuddeko onoonyeekoko ku mpisa ze ng'omuntu bw'aba ayogera ne banne ayogera atya. Ebintu ebyo ebibiri bye weetaaga mu musajja kubanga kimanyikiddwa nti ffe abasajja we are authoritative by nature, tuli ba buyinza. Bw'obanga oli mu makaago nga gwaawo ebiragiro gw'oli naye tabanko musajja. Omusajja yalina okuvaamu ebiragiro mu makaago. Kati bw'abanga yagenda ovaamu ebiragiro mu makaago kiba kitegeeza nti kasita omukkiriza n'akuwasa oba omutaddemu obwesigwe nti amagezi g'ono omusajja n'entegeera ye n'enneeyisa ye buli gy'anaabeera yonna yonna nze sijja kuswalanga kubanga yali mu kunkiikirira ebweru eyo. Abakyala bameka abafunye babba baabwe nga bamaze kutunuulira ebyo? Bwe nkuwa waneeno akazindaalo ne nkubuuza nti mpaayo ku nsonga abasajja mwabakooyera ki, n'oŋŋamba nti abasajja si ba buvunaanyizibwa, nze mba ŋŋenda kukubuuza engeri gy'otaafumbira abasajja bonna bonna gwe gw'olina oyo yagenda okufuna obuvunaanyizibwa bukeberera wa? N'akuwasa omwaka ogusooka tonnalaba, ogwokubiri tonnalaba, ate nga mumaze emyaka 3 tannakuwasa era nga tonnalaba butali buvunaanyizibwa. Gwatakimanyi mukyala gwe nti obuvunaanyizibwa mu musajja agenda okubeera bbaawo, agenda okubeera taata w'abaana bo. Ekyo nakyo oyagala bakikutendeke nti ssente si kyekikulu, empisa nakyo kyekikulu. Tulabye nnyo edduniya eno ate nze njagala okukibategeeza
nti obusiraamu bujja kutunulanga abasiraamu nga badaaga we buseka, kubanga amazima gali nti guidance weeri abasiraamu mmwe abeepena temwagala mmanya. Omuwalimu bw'ayimirira mu maaso n'akutegeeza nti muwala gwe lwaki weeyambulula abasajja ne bakukozesa ng'ate okyali mwana muto, n'ovaamu akagambo nti omuwalimu oyo ng'atususseeko tebamanyi mulembe guno kyegugamba. Ffe nga tugamba nti tetuli bannabbi naffe, tekituluma natuluma nga weebase n'abasajja bangi, olina abaana 5 mu bataata ab'enjawulo ate nga tewali yali akuwadde ku mahale, tewaliiwo afiirwa. Eyo nsi yo gy'oli mu kukozesa, naye ng'ate guidance weeri nga tonabagamba nti omusajja ono si wa buvunaanyizibwa, omusajja ono talina mpisa, omusajja ono talina mpisa. Ekibuuzo nze nja kukubuuza kimu, gwe wali ludda wange omufuna oyo? Kati wobanga gwe y'ensonga lwaki wamufuna, oba otandise okuviibwako right okwogera nti abasajja si ba buvunaanyizibwa, ate ng'obusiraamu bwakuteeka mu position tirondawo ababuvunaanyizibwa weebali n'abatali babuvunaanyizibwa bakola ki? Weebali. Kati gwe alondako. Kati omuntu ayagala okubanga obufumbo bwe bwa halaali, kirungi nnyo n'okijjukira nti obusiraamu bwakutegeeza nti obufumbo bwe okubweyagaliramu obufunemu n'empeera, mu butuufu osaanidde okubanga okyekinga guidance ng'eyo. Nabbi gye yakuwanga omukyala, empisa z'omusajja kikulu. Omusajja gw'oyina yeepanka, naye nga ye muntu agenda okulera abaana bo, nga togenda kwagala mwana yeepanka. Omwana w'omulenzi ajja kukula ng'ayagala kubeera nga taata we eyeepanka, gwe walonda ng'olaba. Kubanga ezimu ku nsonga ezireetedde obufumbo bwaffe obw'olwaleero okubanga tubwevuma ne tutandika obufuniramu amazambi, buli anoonya omuntu ow'okumuwasa n'okufumbirwa, wallahi akonsidaringa bwagazi bwe. Gy'oli ekyo kipya nnyo. Bwe tokimanyangako nti omuntu bw'akula aba n'obwagazi. Ne nkubuuza ekibuuzo ng'omuntu omukulu nti lwaki osazeewo okufumbirwa omusajja ng'ono, nti nina obwagazi bwe, wandibadde ne bwani? Olina kumpa nsonga ndala, kubanga oba buli obvious nti ogenza okusalawo okubeera naye ng'obwagazi obuyina. Kyekimu n'abavubuka ennaku zino, omubuuza ekibuuzo ng'omuntu omukulu naye muvubugako, omwana ono lwaki oyagala omumuwasa? Nti anti seeka omwana ono alina engeri gy'alimu omweruyeru, omwana ono alina engeri gy'ayogeramu obulungi, nogalaba obwongo nga buno. Ebyo birina kubeerawo bubeezi, mpaayo ekintu ekirala, kubanga kimanyikiddwa nti omuntu agenda okuwasa n'okufumbirwa, of course biology agenda kuhappeninga, tebinkwata nako. Naye bwe nkubuuza ekibuuzo ng'ekyo, mba njagala ompa ensonga nti nzikiriza omwana ono okumuwasa, kubanga nkakasizza nti eddiini mweri. Abaana bagenda okuzaala ne bwe nnaaba nfudde nga bakyali bato, bajja kusobola okufuuka abawalimu nga bamanya eddiini yaabwe, nga tugamba nti okyo omusajja ono ategedde eddiini kyemugamba. Kyekimu naawe omukyala, ne tukubuuza bulungi nti lwaki oyagala omuvubuka ng'ono, ng'oŋŋamba nti nina obwagazi bwe, wandibadde ne bwani? Of course kati obwo obulina, mpaayo ekirala. Kubanga ffenna nkakasa bwe tubeera nga tuli wano bwe tuti, bw'obanga oli mukulu obulina. Naye ekitwawula ku buli muntu bwe kitandika koona ku buvunaanyizibwa. Bw'abeera musajja nti obw'obuvunaanyizibwa yaliwa, bw'ogenda okumanya nti ab'obwagazi bayitirivu nnyo, naye ate obuvunaanyizibwa bwe buyingirawo, tewali musajja ali ready kwetwalira mugugu ogwo. Era bwe bafuna program ne bagenda. Kyekimu n'abakyala, bw'ogamba nti abalina obwagazi be baliwa, ijaabu nga ziyiika. Bw'ogamba nti abali ready okubeera bamaaba abaana enkeera, bagenda ofuuka abakyala abalungi be baliwa, nga batandika okufuna program nti siri ready, ng'obusiraamu bugamba nti awo we twagalira nno ddala. Bwe bamala okuvaawo ng'otandika kufuna mukyala gw'ogenda kukola naye amaka, mwefunire ku mpeera. Tusaba Allah atuwe enjigiriza ng'eyo. Bwe kyadda ku sayidi y'omwami, nabbi teyamulekaayo bw'atyo. Hadithi njagala nkozeseemu abasinga gye basinga okukozesa, katumale okwaziina. Yes. Use this one? Okay. أشهد أن محمد
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yamala okulungamya abakyala abasajja teyabaleka bulesi. Hadithi emanyikiddwa nnyo kyenkana buli muwalimu agyogera. Nabbi yavaamu ebigambo ng'agamba, hadithi ya Abu Hurayra, tunkahu lmar'a, omukyala awasibwa bi arba'in, ku bintu bina. Abayivu ba hadithi batuuka n'okukyogerako ne batutegeeza nti nabbi otutegeeza ebintu bino ebina. Yali tatutuma nti bye tuba tunoonya. Khabar yali atutegeeza nti bo nga bwe bali Abawarabu nga naffe we tuli Abagisuwano oba Abaganda oba Abasoga oba Abaswayiri, be Buwarabu baawasanga omukyala nga basinziira ku bintu bino ebina. Ebimu ku bye basinziirako, basinziira nnyo ku maali y'omukyala gwe bagenda okuwasa. Ekyokubiri kye basinziirako, basinziira nnyo w'omukyala ono famire gy'akuliddemu, nasabiha. Ekyokusatu kye basinziirako, basinziira ku ndabika, omukyala ono alabika atya. N'ekisemberayo ddala ne basinziira ku neeyisaayo ew'eddiini ye. Nabbi bwe yali amaliriza hadithi kyenjagaddemu yagamba ti fadhfar bidhaati ddiin. Omusajja yenna anoonya omukyala ow'okuwasa, eddiini kikulu. Tarbat yadaaka, bw'onaaba ng'ogikonsidarinze gwe togenda na kulumya mutwe. Omukyala ajja kubimalanga ebyo. Kati tabbu gye tulina olwaleero, abasajja balowooza nti bwe bagamba nti omukyala w'eddiini bategeeza mukyala ali mu kusoma Kulaani wano n'eddoboozi essendeekerevu. Si kye kitegeeza kyokka, kubanga eddiini ffe mu Busiraamu twagala tulabe Kulaani eno ensendeekerevu, naye ng'ate bw'enaafuluma egenda ewaka si yegenda okucunya bba waayo. Ekyo kimanyikiddwa bulungi nti Allah bw'atakusaasira mukyala wo kubaamu eddiini empisa ezisookebwako, amazima gali nti edduniya eno gyerabiro gifunamu amasanyu. Ate kakutanda omuzaalemu gw'omanya nti ebiba bikoze eki, kubanga waliwo n'omukyala asobola okukkaanya nti amazima kati bba wange ono kamulumya omutwe, ng'akakasizza nti kyagenda okukola kigenda kukulumya omutwe, gwe nno gwe taata w'abaana be n'abikukola. Omukyala ow'eddiini takola ebyo. Kati nabbi yali siriasi nnyo ng'atutegeeza nti abasajja b'olwaleero, Abagisu byonna bye basinziirako okuwasa omuntu omukyala, oba Abasoga be basinziirako okuwasa omukyala, oba Abaganda, byonna ebyo ebbanga limala nga tebikontanye na Busiraamu tabiinaako buzibu. Naye yakuwadde kimu, eddiini eyo gyetegereze. Gw'omanyi omukyala w'eddiini engeri gy'ayogeramu, obolooza Obusiraamu tebwatusomesa ekyo. Tomanyi nti Obusiraamu bulina n'engeri gye butendekamu omukyala atambula atya ng'ali mu bantu. Gwe tomanyi nti omulembe guno ogujjudde kamera bwe ziti, ogujjudde social media nga ki, feminism n'abeera feminism. Tomanyangako na kumanyako nti omukyala kondakiti ye ng'omukyala Obusiraamu bwagimuwa. Omukyala omanyi lwaki tayambala kakondo nga wagenda wali abasajja? Omanyi lwaki omukyala tayambala na perfume nga wagenda okuyita waliwo abasajja? Oli bizo onoonya mukyala munnaddiini, naye mukyala wo ayambala akakondo, yeekuba obuwoowo, atambula mu kibuga awo, abasajja bamukwata nno nako. Ne bamukwata mu kiwato ne bagamba nti oli otya, wasuza otya mukyala Haaji.
naye n'abaddamu nti nasuze bulungi, wabakwatako mu bwongo nti alhamdulillah nasuze bulungi, engeri gye tutunda ffenna mu dduuka. Oye mukyalawo, tukubuuza wano nti wasinziira ku ddiini, naawe oddamu nti ye. Bwe tukubuuza nti obufumbo bwo mazambi oba bufumbo bwo ibaada, gwe ansa ekuli okumpi mazambi, kubanga n'omuntu gw'olinako obuvunaanyizibwa yoyo. Tomanyi nti abavubuka b'olwaleero, katumalirize ne kano obudde budduse, buli muvubuka agenda okuwasa oba okufumbirwa, gwe jasimuwe peni n'olupapula, omugambe empandiikiraako wano eno by'oyagadde mu muntu ono agenda okukuwasa, ompulirire abantu abatalowooza. Kyokka tetunywa bwenge ffe abasiraamu. Bw'abeera mwana muwala ng'atandika, taata omuvubuka ono mwagaddeko ebintu bino wammanga. Ekisooka, musajja mu ndabika omulaba nga ali presentable, kaluzungu ako nga kategeeza, tajja mumuswaza nga batambula. Kwegamba ye entegeera ye alinga agenda okufuna omuntu gwe bagenda otambula naye. Ekyo nakiteekawo, tali presentable. Ali presentable kyenjagadde. Ekyokubiri, omusajja oyo sente weeziri alhamdulillah, naye yeerabidde nti sente okubeerawo n'okuzigaba bintu bibiri byanjawulo. Ekyo nakyo nakiteekawo. N'ayogera byonna ebimukakasa ng'omuntu alina omubiri muwanvu bulungi, agira bw'ati, abaana bwe muzaalamu abaana nga baabo, alhamdulillah bajja kubeera abaana abeeruyeru, empisa zagenda okusembyayo. Ne muswala n'agenda, kati aliye ku 8, ne muswala agenda, ate ne Imaamu Luutu amumanyi, kyokka namubuliriza akaawo, baŋŋambye nti bamusibako omwaka ago ogumu, naye alhamdulillah ekkomera lyamutereeza. Kati musajja akola ki? Ategeerekeka nga akwata muntu nga bagenda mu bufumbo, amazeeyo omwaka ogumu, bakuba oyo, bamumye fiizi, bamujereze, omusajja amwogera ebyama bye ku mustenseni, naye nga walina obuyinza. Bw'abeera ne mwana omulenzi naye bw'atyo bw'abeera, ali bize, omwana ono omwagaddeko, si munene nnyo oba munene bulungi, njagala nnyo abakyala abambala ijaabu nga banene mu ijaabu omwo, ebyo byayogera nno. Amala tuuka ku 6 eno, pointi ey'omukaaga, n'agamba nti eddiini mweri ewaabwe nno yazuukusa bannaabwe subuhi, ne Kulaani yakwatakwatamuko, kale alinayo egizunga emu 2 3, kale ndaba nga nja kugitwala. Ebyo ebyandisoose, kubanga kye bayita obufumbo kikusukka gwe agenda okuwasa n'okufumbirwa. Abaana b'ogenda okuzaala bagenda kukubuuza, naye kati taata otufunira otya maama agenda otuleka ewaka agende mu ndongo? Naye kati maama oyinza otya otufunira taata atagenda kufaayo kumanya tulidde tutya tusuze tutya? Abaana bagenda okubuuza ebyo, otandike kwebuzaabuza. Era ojja balimba nga bya myaka 5 6 afuuke wa myaka 15 akuba ekibuuzo ky'abakulu ti maama taata mulabako waneeno ku weekend zikokka yabaaki? Otandika okumugamba amazima nti mwana wange amazima gali nti taata wooyo, otandika okwogera ku bbaawo oyo atategeerekeka, naye ng'omugamba abaana, naye nga walina obusobozi obubijjawo. Njagala okutegeereza abantu abawanvuyemukko ku myaka wano, naddala nga muli bazadde. Emyaka egy'emabega egyo abazadde bakitwalanga buvunaanyizibwa bwabwe okufuniranga abaana baabwe abantu abategeerekeka, kubanga basajja bakulu basisinkananga ne bakkaanya, bagamba nti nga famire yeetegeerekeka enyuma ku mpisa, ate abaana bano baba bano beepenera waneeno tubamanyi ffenna, ne babagattagatta awo ssebo, be bamaamawo ne bataatabo bakuleze mpaka kati. Naye njagala okutegeeza ku mulembe gwaffe guno ogw'abavubuka kati olwo, okutegeera kwaffe nnyo obuseegu buyitiridde, abaana abavubuka beegoba. Awasa omuwala olwaleero ne wayitawo omwaka gumu emyaka 2, omukyala wuuli eri ebuwala bwakola ssente, omuvubuka naye n'alinnya n'agenda ebuwala bwe bulala akola ki? Ne baleka obwana bumuleka waneeno, tunoonya baana kubajja ku street, abazadde bonna balinnya ennyonyi batulekera baana bano, oba oliawo ne batwala omwana eri jjajjaabwe. Kyala akuliridde, omusajja akuliridde, ali mukulera baana abatali babe. Lwakuba abavubuka ennaku zino basazeewo nnyo okutwala decision y'obufumbo ku bwagazi bwabwe. Yensonga lwaki obufumbo buyinza okuvaamu nga bugenda tuleetera amazambi
ate nga gwandituleetedde okubanga ibaada nkulu. Ntwala omukisa guno okwaniriza omugenyi waffe omukulu Samaha, barakallahu fikum. Njagala okumaliriza omusomo gwange ogwaleero ab'ebitiibwa, abazadde naddala abali wano. Abaana nkakasa nti babajjako obuvunaanyizibwa, era bw'otuula n'omwana wo n'obanga amunyumyanyumizaako nti kati olabye otya nga omuntu ono omulowoozezzaako, omwana agambirawo nti ali mukunziza mu byedda. Naye njagala okukutegeeza nti ebbanga ly'onaamala nga weepena obuvunaanyizibwa ng'obwo nga totendese mwana w'oyo bulungi, akyayinza okukuleetera omuntu agenda okuvaamu abazzukulu bo, wallahi bakukaabya amaziga. Tusaba Allah atuwe entegeera ng'eyo. Kati nga tonnaba kubuuza obufumbo bwa leero ibaada oba obufumbo bwa leero mazambi, bw'omufumbo kati ali wano olwaleero, ebintu biri bisatu bye njagala omumaliriza nabyo. Tumaze okuyita mu njigiriza yaffe ti nabbi yagendanga nga atutendeka nti omuntu ayagala okwefunira ku mpeera mu bufumbo, bino ebintu bikulu nnyo. Njagala okutegeeza nti olunaku lwe wasalawo okubeera ne muntu munno mu bufumbo, musajja oba mukyala, ekyo kitegeeza toteekeddwa okuba nga oli mwetegefu okumutwala yenna, by'omwagaddeko ne by'otamwagaddeeko, kyekifuula obufumbo obw'enjawulo. Era y'ensonga lwaki obw'obwongo obunafu tabusobola. Tibwobeera musajja, ddiini yaffe etendeka omusajja tibwonaabeera semaka mu maka, otwala obuvunaanyizibwa obutwala omwana ono omuwala omulabirire okuviira ku E mpaka ku Z. Nti omusajja ono atendekebwa n'okutendekebwa nti bw'onaabeera ng'oli lubuto weekyanze toyagala kulya bisiike, oli awo totegeerekeka, toyagala mulabako. Obusiraamu bugamba nti beerawo ssebo, kubanga olunaku lwa nnika taata w'omuwala yakubuuza nti okkiriza, gwe walowooza nti akubuuza ki? Nti okkiriza okuba n'obwagazi? Yali akubuuza nti okkiriza otwala obuvunaanyizibwa nga buno, n'okkiriza nti ndi musajja n'obutwala. Omusajja ng'oyo tagenda kukuzza wammwe ng'olubuto lukufudde owa bbulaaka, ajja kumanya nti otyo ekinfuula omusajja kye kino, zaala omwana abeerewo, tusigale nga tukyali bafumbo. Kati obufumbo kiba kitegeeza nti gwe kasita obuyingira bw'oti, entendeka yaffe olwaleero engeri gyetutendeseemu, I don't settle for less, nze kasampuliramu ka stress katono nnyo, nze omusajja tajja kummanyiira, omukyala tajja kunninnya ku mutwe. Ogenda kukolagana naani? Nga n'emikwano gyo gyokka buli mwaka olina omukwano omupya, buli mwaka okyusa omukwano, buli mwaka okukyusa omukwano. Gwanaakulimba nti abantu ababiri abasisinkanye nga buli omu wa myaka 28, omulala wa myaka 35, basobola okuwangaala emyaka 5 nga tebafunyeemu kuyombagana. Ekyo wakirabawa? Tekisoboka. Kati bw'obeera omuntu omukkiriza ng'oli mufumbo, okimanya nti ekikufuula ow'enjawulo obirowoozaako n'omanya nti otyo omuntu ono gwendi naye kantambule naye, oba ebirungi ebimulimu ebiba nga bisinga ebibi kaŋŋumiikirize embeere naye. Tusaba Allah abeere nga atuwa entegeera ng'eyo. Allahumma amin. Omuntu yenna ayingira obufumbo ayagala okubufuula abufunemu empeera, ekibuuzo ekisooka oteekeddwa okuba nga okubuyingira walina ebintu bino bisatu. Ekisookera ddala imtithaalu shara. Gwe wayingira obufumbo bwo okakasa nti wayagala kuteeka ddiini yo mu nkola, kubanga eddiini yaffe yeetutendeka nti omuntu yenna kasita asalawo okuyingira obufumbo aba ayagala kujjuliza kitundu kya ddiini ye. Ti bw'anaabeera omusajja mu kifo ky'okuwulira nti omusajja ali mu kwebakabaka n'abakyala eno bw'atabawasa, bawulire buwulizi nti omusajja ono alina omukyala gw'atongozezza, ensaazi azikuumira awo. Naye bameka wano abafumbo alinze ansa wano nti obufumbo bwa ibaada oba mazambi ng'ekyakutwala mu bufumbo kyekyo. Waliwo omukyala ng'ali mu bufumbo ng'ekyamutwalamu musajja alina ku ssente. Waliwo omulala ali mu bufumbo ng'ekyamutwalamu banne bawaana nnyo omusajja oyo. Waliwo omulala, ensonga ziri awo za njawulo, naye bw'ebanga si yeeno ensonga, kyansi ezinnene nnyo.
okubanga ogenda kifunamu amazambi. Tusaba Allah tutaase embeera eyo. Ensonga ey'okubiri, tufuna abantu bano betugenda okubeera nabo mu bufumbo nga tubanoonyaamu Allah tugabirira baana balongoofu. Okakasa bbaawo gw'olina kati oba mukyala gw'olina kati byebimu ku bewasinziirako ebyo. Waliwo omuntu akulagirawo n'okulagirawo nti tasobola nakulera na mwana, n'onyumyako kko naye n'akugamba n'okugamba nti gwe nno oli mukunzannyirako wadde oli muwalimu naye nze ebintu by'abaana abo okubayonsa siri muntu wakuyonsa nnyo baana. Nze omwana nja kukwata bino pumping machine buno mpampinge bwe nti omwana mmuwe tajja kunkaddiya. Mukyala oyo ayogera ebyo nokkiriza nti okenze nkwagadde wamyukirira nnyo sijja kusobola kukuleka ng'otwala muntu. Kati mutandise ofuna abaana n'abiragira ddala nti tasobola kubeera maama wa muntu. Lwaki tozaale baana banakukuba mpi? Gomanyi kyekitegeeza okubanga omukyala akuzaalidde abaana abatendeseemu amawulire ng'ate bali ku opposition kuggwe semaka, amaka gana akunyumira ggwe. Akaana ka myaka 7 bakabuuza nti lwaki toyagala taata waako, nga buli information gyagenda okuwa maama yagimutaddemu. Maama bw'abanga yagenderera kufuna baana balungi tasobola kukola ekyo. Naye mukyala gwe ali wano, oli mu masjidi wano kati, togamba nko ku mwana wo mu mugo bwa bbaawo, wamugambako batomugambako. Mulimu ababagamba directly, mulimu n'abagamba indirectly. Anti omwana ayinza omusanga nga ali mu kukaaba, bw'abanga mukyala akwekakwekako agamba omwana we, mwana wange saagala nnyo obeere nga kitaawo. Atandise saagala obeere nga kitaawo kubanga amazima gennyini kati nze emyaka gingenzeeko, naye Allah yangerera kitaawo yewammwe oyo ne waaba talina kyayongeddeko aba amaze okukuttira abaana. Kati bw'olondanga omukyala oba bw'olondanga bbaawo nga kino kyosinziddeko kiba kitegeeza nti ogenda kifunamu empeera. N'ekisembayo nga mmaliriza obakadde obusiraamu buno bwateekawo avenue al-muashara at-tayyiba, enkolagana wakati w'abantu bano abali mu bufumbo okubanga ezimbiddwa ku ntegeeragana. Amazima gali nti bwe mubeera abafumbo eyo position yakweyolera mpeera empitirivu ng'era bwe kisobokera ddala okweyolera ku misango empitirivu. Aya emanyikiddwa ennyo mu suratu Nisa, Allah bwe yali atuluŋŋamya abasajja be baliwa n'abakyala be baliwa, eyo tetugimanyi. Nabbi n'atuuka n'okutugamba nti abasajja ekitwawula kwe kubanga oteekeddwa okubanga omanyi ebigenda mu maaso mu makaago. N'atuuka n'okuteekawo punishment nti bw'otegendereza omusajja ali wano ng'omukyala ali mu east gw'oli mu west wakoowadda buli omu yava ku munne, ejja n'oyinza obutagiyingira. Kubanga Nabbi yali atendeka society nti imaamu bw'abanga ayogera n'abasajja aba ayogera na kitundu kye kyonna. Tiwonakkaanya ku issue abasajja bajja gitwala mu maka gaabwe, society etereere. Naye kati waliwo omufumbo wano nga opposition leader we yennyini ye mukyala wewaka, gyekiri oba tekiriiyo? Gyekiri. Ng'oleeta ensonga omukyala naye nayimirira ku sayidi eri n'agamba wembanga nze mukyala wo nze ŋŋamba ntya, ŋŋamba bwe nti. Nga tugamba nti nedda, bwe tunaagoberera enjigiriza ey'obusiraamu buli omu afuula obufumbo bwe obw'okweyolera ku mpeera. Kiki ekikwogeza ebyama bya bufumbo bwe? Kiki ennyo? Gwani akugamba nti waliwo atalina bizibu mu maka? Buli muntu yenna era bw'owuliranga omuntu ng'agamba nti fa alhamdulillah Allah atusobozesezza emyaka 5 tetuyombanga na mukko, wuliriza ng'otemya mukko bw'oti omanyanga bumanya nti ayagala kuzzaamu maanyi oyingire obuki, oyingire obufumbo. Tekisobokera ddala kumala myaka egyo gyonna nga tewali ayombyeko na munne. Era ndowooza tutandike n'obbagambanga amazima, kubanga wakati abavubuka abato balowooza
tikati bwoyingira mu bufumbo seereza buseereza waliwo buki waliwo bugonvu bwereere. Omwana ono omuvubuka omulenzi ateekeddwa okutendekebwa nti ssebo osobola okutuuka mu makaago gennyini ng'olina kyolabye kyotayagala, naye si nti buli musajja ajja kwogera ku buli kintu, kuba nti wonna akyogera ku buli kintu onaafuga otya amakaago. Abasajja abakulu bali wano bakimanyi ekyo, naye tallaaka ziri awo abo abavubuka beegobaawo mu nsongasonga entonotono. N'abaana ab'obuwala bajjudde mu nsi z'abawalabu bakola kasente, naye nga yadduka buddusi n'akubira munne nti bw'oba onnoonya siriiwo, ndi eno kuwaiti njiriba, kuuma abaana baffe abo ate sikulaba ng'owasizza ali eyo aduumira oda. Katugamba nti nedda almuashara, kkirizanga ofune empeera mu munno. Okumanya nabbi yatwagazisa empeera zino yatuuka n'okugumya abasajja, kubanga waliwo akaseera we kaatuuka ng'abakyala bannabbi bamutabukidde, kubanga obusiraamu buno bulina engeri gye bwalabamu position. Mukyala bonna ali wano, tulabanga ddalasa eno muli bangi, naye obusiraamu bukimanyi nti muli abo mulina amaanyi. Bw'oyagala okusuula omusajja kyekikutwalira ssaawa emu. Allah nabbi yatuuka n'okubanga asuubiza abasajja bano nti omusajja omukyala wo bw'atandika bakiyita kuliisa kakanja, akusitresinga mu nsonga ezirimu n'ezitaliimu, akimanye nga bamanya nti mujja neeno waliyo banno, era bamwewuunya nti naye mukyala gwe muyiseyise mubangu bwoto yeefiirefiire, ffe tuli eno tumukoze eki, tumulinze. Allah n'ateekawo n'omulyango ne ku lunaku lw'enkomerero tewali wajja kwesiba ku munne. Oli waneeno ocunya munno mufo kyomufunamu empeera bw'ogumiikiriza mu kuza abaana ensonga zitambule, mujjana waliwo gaapu. Allah ajja kubuuza seeka genza kyagenza wali mu duniya eyo, naye nga wakaabanga nnyo amaziga, tukikole tutya? Tumukukomezeewo oba tufuneyo abalalalala? Ng'asalawo era babuuze ne mukyala we, wamma olabye ota seeka genza oyo yali atya tumuzze oba atugire abalala? Tusaba Allah atufuula abantu abafuna empeera mu bufumbo bwaffe. Njagala okumaliriza darusu yange nga mbakubiriza nga nange seereseeyo, tukule. Obufumbo si bwa muntu muto mu ndowooza, era bw'osalangawo okubutandika okimanyanga toyingidde amatwale ag'abantu abali influential mu society. Oli muntu wa mugaso nnyo bw'obanga bw'ofa waliwo omuntu akaaba olw'okuvaawo okwo. Muleke abantu abafuna okweyagala n'abafuna ekitiibwa mu buwuulu. Musajja waffe mukulu yeekulidde, ali bize yeebaka n'abawala, tayagala kuwasa. Kyokka bw'omuwa akazindaalo bw'akugamba nti nze alhamdulillah ndi fayini mu buwuulu bwange, ofunanga bw'omuteeka. N'omuwala waffe ono omuto atayagala kufumbirwa, ate alina abaana basatu, akola ebyabakulu kyokka tayagala bufumbo, akola ebyabakulu kyokka tayagala bufumbo. Tusaba Allah abeere nga atuwa obulungamu ng'obwo. Tusaba Allah buli mufumbo ali wano abeere nga amuwa obusobozi obweyoyera ku mpeera ezijjudde mu bufumbo, kubanga buli kyokola n'oyingizaamu Allah okukusiima ekyakikuwandiikako. Tusaba Allah abeere nga atuwa obulungi obwo. Tusaba Allah abeere nga ateeka wala nnyo amazambi agayinza okuva mu bufumbo bwaffe, oba oli awo nga bwava mu neeyisa gye tweyisaamu. N'akasemberayo ddala bw'oba ng'oli wano nga toli mufumbo, genda bakuwase, genda owase. Naddala ng'okuze, kubanga kati ensi y'okwekaza yitiridde. Oli mu myaka 35 weddira obufumbo, oli mu baana basatu, naawe oyagala akazindaalo twandika okwogera ku bafumbo. Obufumbo kitiibwa. Omuntu obusiraamu gwe bulaba ng'omufumbo ye muntu gwe bawasizza ng'obusiraamu bwe bukola ki. Naye amativi gajjudde abantu abawuulu be bawa abantu abafumbo amagezi. Kati naawe oli wano zze mu ddalasa tokirowoozanga nako. Saba Allah yagala obufumbo abeere nga abumuwa. Ate bwagala tetwagala nnyo kukaka, oyinza okulowooza otulumya nnyo.
wewangalire mu mbeera eyo kubanga edduniya tosobola yonna kutereera oba oliawo yemmwe example y'abantu betuyinza okuweerako tobeeranga oyo nsaba allah nammwe abaluŋŋamye mubeere nga muswikinga ku story ngaeyo mweyolere ku mpeera gumanyi kyekitegeeza okubanga eswala y'omuntu omufumbo erimu ey'abawuulu 7 tusaba allah abeere nga abawa ku mpeera ngaezo allahumma aye n'abasajja abali waneeno kiba kirungi nnyo engeri gyetugambye nti osobola okweyoyera ku mpeera nga zino yongerako kamukyawenza ya rabbi bw'obanga allah akuwadde obusobozi nga weesobola ng'ate osobola okubeera omwenkanya kendeeza ku nnamba y'abakyala nga bano naawe okiraba bulabi bali wano nkumuliitu kyokka abasajja baliyo batonotono balinga 3-5 bano balinga mu 2 kati obwononefu okukendeera mutongoze ku bantu mubawase enamba ekole etya ekendeere tusaba allah abeere nga atuwa obulungamu ngaobwo abeere nga atufuula abantu abeeyoyera ku mpeera n'obufumbo bwaffe era abeere nga ataasa societies zaffe okubanga ziva mu bwononefu allahumma amin